kitalo nnyo nnyini ddala. Ebigambo ebyo bye biri ku mimwa gy'abawagizi b'omupiira mu ggwanga nnyaffe Uganda. Buli omu agugoberera ate era wamu n'abo abafaayo ku lw'ebigenda maaso mu ggwanga. Enkya y'olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi 5 Augusito, obudde bwe buweze obw'omu ttuntu ssaawa nga 6. Omukutu gwa NBS naddala oguweereza amawulire agakwatagana n'ebyemizannyo oba guyite gu NBS Sport ne gufulumya amawulire agabadde gakakasa okufa kw'omuzannyi w'omupiira owa ttiimu y'eggwanga ate era owa ttiimu eya SC Villa ezannyira mu kibinja kya Premier League oba liigi ey'ababinywera eyaffe eya Uganda ey'oku ntikko. NBS Sport okusinziira nga bw'ebadde ennyonnyola ekitaddewo lunye negamba nti SC Villa captain David Owori has passed away following an attack by thugs last night. He has been hospitalized at Case Hospital. Sad news. Kabagamba nti mu nnaku ey'ekika ekya waggulu captain wa ttiimu ya SC Villa David Owori avudde mu bulamu bw'ensi eno. Ono nga okufa kwe kwaviiriddeko obulumbaganyi obwamukoleddwako ekiro ky'olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 4 Agusito 2026. Kugambye amawulire mazibu nnyo gakukkiriza wadde omuntu okugawulira n'agateeka mu mutwe gwe naddala omuwagizi w'omupiira mu ggwanga erya Uganda. Mukadde ke kamu nsobodde okuba nga mpenjawenja ne neetegerezaako ko abantu ab'enjawulo naddala abantu abawagizi ba ttiimu ya SC Villa oba bannavira ennyo lukungwe. Nsookeddewo omukulu amanyiddwa nga Medi, ono nga yeeyita na Medi Villa, naye ku mukutu gwe abadde agenda maaso n'okubika n'okulaga ennyika ey'ekika ekya waggulu ng'agamba nti it is a very sad day, it is a very cold, sad morning. May his soul rest in peace. His friend Owori David, who always called him Manager Medi, the SC Villa Jogo fans community will miss him. Medi Villa naye bw'awandiisa obubaka abadde alaga nti olunaku lwa nnaku nnyo, olunaku lujjudde obunnyogovu wabula mu kiyongobero eky'ekika ekya waggulu oluvannyuma lw'okuba nti omuzannyi w'omupiira wa ttiimu ya Villa David Owori afudde. Ebyo bibadde biteekebwayo Manager Medi, omukulu oyo gw'olabaawo. Ono omusajja y'omu ku baagazi nnyo aba Villa. Emikutu gy'amawulire egy'enjawulo gisigadde gifulumya eggulire oba amawulire ge gamu agabadde gakakasa nti omuzannyi wa Villa omukulu Owori David afudde. Case in point ekifaananyi ky'olaba ku screen. Exclusivebliss.ug nayo ng'egamba nti SC Villa captain David Owori dies after alleged attack by thugs. Ekibadde kyonna kipointinga ku nsonga emu nti Owori David avudde mu bulamu obw'ensi eno. Kati nno mwana mulenzi amanyiddwa nga Mubiru Hassan, ono nga baazannyirako wamu ne David Owori ono ku ttiimu eno eya SC Villa, nga wetwogerera musajja wa Katonda azannyira wali mu ttiimu ya Azam. Oluwulidde amawulire nti eyali kapiteeni we ku ttiimu ya SC Villa afunye obuzibu, yasoose kuba nga ateekayo bubaka ng'agamba nti quick recovery captain oba nti wona mangu kapitaano wange. Olwo ng'amawulire gaakafuluma nti omukulu oba omuzannyi w'omupiira David Owori bamuddusiza mu ddwaliro. Wayise eddakiika zibadde ntono nnyo, Mubiru Hassan kwe kuteekayo obubaka nga awandiika wabula nga yeebuuza nti lwaki ye oba nga abuuza nti lwaki Owori David naddala mu kaseera nga kano ke tulimu. Era ekiddiridde mwana mulenzi ono kuteekayo akatambi
ng'ali mu maziga enkuyanja oba amaziga amangi ennyo nnyini ddala. Infact ataddeko n'obubaka obadde bugamba nti ye ebigambo bimuweddeko tekisobola kubeera nti eyali kapiteeni we ku ttiimu ya SC Villa David Owori avudde mu bulamu obw'ensi eno. Mubirwasa nagambye nti am speechless. It can't be him. Ebigambo bimpeddeko. Tasobola kubeera nga David Owori yalangiriddwa nti afudde. Bizibu byakukkiriza. Kati ate kisinga okuba nti kyewuunyisa kyekyokubeera nti ate yo by the way David Owori ono baazannya omupiira ku Lwomukaaga era kyekifaananyi kyolaba kyeky'abarefali ne David Owori mu black then babadde bagenda kutandika omupiira gwabwe. SC Villa yabadde ezannya mu FIFA Super 8. David Owori ye yabadde captain mu mupiira ogwabadde wakati wa SC Villa ne Maroons. Mu kifaananyi ekyo yali eno yatandikira ddala ayimiridde ku mukono ogwa ddyo oba omukono oguli emmere era yalina ekikomo. Ono yabadde captain wa ttiimu ya SC Villa. Mulimu ebintu bye bakugamba oba mulimu amawulire g'olaba n'ogamba nti bannange. This is the point. In fact, amawulire ga bannange binsuseeko. Ttiimu ya SC Villa y'olunaku olwaleero ku ssaawa 7:17 efulumiza ekiwandiiko ng'egamba nti David Owori tannafa era yo ng'egamba nti just ali mu mbeera mbi nnyo oba asigaddeko kikuba mukono. Era statement gy'olaba awo yefulumiziddwa SC Villa. SC Villa Football Club is deeply saddened to inform its supporters, the football community and the general public that the club's captain David Owori is suspected to have been attacked and assaulted by unknown individuals last night. David is currently hospitalized in critical condition and receiving urgent medical care. The club and his family are doing everything possible to ensure that he overcomes this incident. The police authorities have been informed and investigations are underway. We ask everyone to keep David in their thoughts and prayers and to respect the privacy of his family during this difficult time. Kati yo ttiimu ya SC Villa management bagamba nti akyali mu kkoma oba ali mu mbeera mbi nnyo era nga bamututte ku ddwaliro erya Case Clinic. Captain David Owori kigambibwa nti zabadde ssaawa 2 yabadde atuuka ewaka emakindye agasajja agawamu n'agampi ne gamusalako ne gamukuba bubi nnyo okkakkana nga sizza ogw'enkomerero olunaku olwaleero. Wabula yo ttiimu ya SC Villa egamba nti David Owori tannava mu bulamu bwa nsi eno. Kino nno ne kituzaayo nti wakayita emyezi 2 gyokka bukyomuzannyi wa rugby Sidin Gongodio bwe yasalibwako agasajja agakyala kimpadde ne gamukubaakuba ne gamuyisa bubi ekintu ekyamusindika ekalannamu oba n'ava mu bulamu obw'ensi eno. Kati ekintu kino tekyawukanyeeko n'omuzannyi David Owori captain wa SC Villa okubeera nti naye yabadde atuuka waka agasajja ne gamukubaakuba paka ku mbeera gy'owulidde awo. Nga mmaliriza engeri gye kiri nti njogedde ku bya mizannyo byereere mu mboozi eno, kamalirize n'amawulire agakakasa nti Uganda Cranes player Emmanuel Okwi yesterday evening officially retired from professional football, and he made the announcement via his social media platforms. Omuzannyi oba eyali emunyenye ya Uganda Cranes Emmanuel Okwi
yannyuse omupiira oba yannyuse okuzannya omupiira mu butongole era ng'olunaku lw'ejjo lwe yagenze maaso n'okubanga akola okulangirira kuno ojja kujjukira nti Emmanuel Okwi ono yaguzannyirako mu ttiimu ya SC Villa. In fact oli gwentandise naye omuzannyi gwenkugambye ne Emmanuel Okwi aliko mu ttiimu y'emu n'azannyirako ttiimu ya Simba SC, n'azannyirako Young, n'azannyirako Azam, n'azannyirako Etoile, n'azannyirako AS Kigali era nga yateeba goals 28 mu mipiira 95 egy'eggwanga eryaffe nnyaffe Uganda. Yafulumiza nno ekiwandiiko bwe yabadde ng'asiibula mu butongole. Tusomesomemukko kale akatono. It's a quick. Wano nga tetunnaba kuba nti tusiibula. Agambye nti after many unforgettable years on the pitch, the time has come for me to say goodbye to professional football. This has been one of the hardest decisions of my life because football has been more than just a career. It has been my passion, my purpose, and a dream I have been blessed to live every single day. Representing my country has been the greatest honor of my journey, and wearing the Uganda Cranes jersey will forever hold a special place in my heart. Being entrusted with the captain's armband is a privilege. I will always cherish and I will remain forever grateful for the opportunity to lead my country. To every club that gave me an opportunity, every coach who believed in me, every teammate who stood beside me, and every opponent who challenged me to become better, thank you. You have all played an important role in my journey. To the fans, thank you for your unconditional love and unwavering support throughout the years. You celebrated my successes, lifted me during hard, difficult times, moments, and reminded me every day why I fell in love with this beautiful game. I will never take your support for granted. While today marks the end of my playing career, it is not the end of my journey in football. My next chapter will be dedicated to the game I love, as I look forward to contributing to the growth of football and helping inspire and evolve the next generation. As I close this chapter, I do so with immense pride, gratitude, and countless unforgettable memories. Football has given me more than I could ever imagine, and for that I will always be thankful. This is not goodbye to football. It is the beginning of a new chapter with love and gratitude. Emmanuel Okwi. Bigambo bye bw'atyo ng'annyuka omuzannyo ogw'omupiira. Abasidde omusenzizi. Agaliwo YouTube channel poli. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bw'etyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era ennamba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 36 be bannaffe
aba Alson Painters UG aba Sidi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki kyolowooza mukadde ke kamu subscribinga bwoba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.